This is Rock Until already Awo kutandikira kavuze katawa mbulo lunako olwalero nenzikiriza mverenga ate ntandikira ku musajja tawena ono yawasiza kirindi era nga yamanyiddwa nga Ssaalongo Nsiko Nene Habibu bw'ati yagenze mu maaso kubanga ate akwatagana n'abakyala musanvu bweddu omulundi gumu n'abiranga ate abakuba embaga erikula amalungi bakyala lina abaddogo oba gunaaba mudibo kinaaba kikino kirindi anako wayana bivako naye nga ye bw'atyo yagenze maaso kubanga ate akwasaganya emikolo gye mu ssanyu ejjitirivu ddala naye nga ku picha etanyiza akakolya omulungi omwagala gye kumita kwenkwaniriza ku mudda kikino nyina ate nga nyongera okukwebaza gyonna gye tusaako engalo gy'osinzira okubanga ate okakalabya muganda wange ye mukulu principal his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatalagira ddala eggwanga era nga mu district ya Hoima ayisizaayoko ekigero lunaku olwalero namungi w'omuntu nga bijjo ageze mwaso kubanga ate amwerekerako weewaawo bangi beewunyiza okubanga ate balaba omukulu amanyiddwa nga Sami owa Mighty Family ngaga nti ye watuusindye Uganda omukulu babadde bamulabanga kata era nga ku lw'ebyo nebizibira babadde tebamusuubira nti ayinza n'okubanga ate atonnya mu ggwanga ly'etti Uganda mu biseera ebifaanako ebiti naye nga Hoima yabaddeyo nnyo y'omu ku batambuliddeko so era kubanga ate kutuusako omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangu Bifulufiga nga ali ku TV ya Salt kwaweerereza agenda mu maaso okubaako ebigambo byayogera okusinza ku namungi w'omuntu gw'alengera agenda maaso kubanga ate akuŋŋaana ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako kubanga ate ayogerako eri bannayuganda ab'enjawulo. Muli babi bantu mwana ddala bantu ba NRM mugenda okutwala Museveni. Engeri Museveni gy'anyize wa NRM sigenda kugabatukana na Bobi Wine. Bobi Wine ayina numbers muganya okola Bobi Wine ntina ayina kyalakinga mwogere n'abavubuka mutegera abavubuka beetaaga ki omuntu ng'okoze n'okola omuntu omu oyina ebifo bina mwitayalinga abaana bafune emirimu okaddiridde mu office lwaki oyitayiranga abavubuka tumale ebiri mu mawulire engeri omuwe bwedde okyogerako naawe you have hit a roundabout and otuse ku roundabout katuwetolola weewamu olaba kigenda mu generation music industry walabye omwana ono MC simanyani microphone simanyi bitya alwana alien skin alwana okumukuba musuula mu malawo notuka n'okugenda nti notuka n'omuwawabira mbu yakukubye ng'ensi yonna yalabye teyakukuteko talina wakuteko gwe n'owawabira saloti n'owawabira ki nga tovudde mabega ng'omukolokota olwana otyo omuntu gwotasitula mumaze mu mawulire owooza nti maze zinene nnyo mu mawulire mazemu myaka n'emyaka omuntu wenna ng'owezeza emyaka 15 ku media oli presenter oli radio whatever oli please mulitayalinge kubanga temukyakola bizimba mwonoona bwonoonyi mwafuna obujja ku mitima nze ndabye ebbanga ddene nalabako oyo kamiliyoni bamwewabirako oyo omusajja yeeta olugamba alina embalabe nnyingi oyo w'embalabe yawawirako oyo kamiliyoni kamiliyoni bamukubye nze nalabako gravity enkaba gyakaba nga bamukuba buli muntu ayimuka buli muyimbi mu music industry yesitula bamukubadde wansi naye nga tongamba nti okola music entertainment kakati katubuuze bw'oba gwe MC simanyi microphone mani bw'oba nga okola music industry ku gudo adda ku ssomero toli teacher tolina nnyini ssomero gudo adda ku ssomero omwesibako ota n'otuka okulwana alien skin okwenkanaawo nga tono muyimbi gw'olyako yandikubezezaawo kwegamba efutwa n'effubitiza eriri lwakubanga mukaddiide mu bifo mwe muli temukyalina kiddako temuna kyemugamba ggwanga please bw'oba wezezaawo nti emyaka 15 ku 2 mulitayalinge ensi ebakooye temukyalina kyemugenda kwogera kizimba bantu era nze ndi wano kusoti kwendi tonsubirawo myaka 5 nti wamukaga era mwabampaala mwena bakenda okunkolokota musenkubuga mpali abu simanyi najja wano simanyi biti please bw'oba oyagala tv tandika okwewandiisa sirirwedde kubeera wano myaka na myaka no you are making your point. Byebyo nno naye ng'ate tujjukira bulungi nnyo nti week wedde yasaba twanjulira ine bantu Jovia Motesa ngono yagenda okuba ng'ate abika isse bantu kyabazinga wa Busoga gabula na Diope owokumeka owokuna weewaawo omugambo gwongedde okuba nga ate gutokomoka oluvannyuma lw'okuba ng'ate amawulire gano gajja ku mpewo naye nga twabitegeera bategeeza bulungi nnyo nti emikolo
egisookerwako gyali gimaze okuba nga ate gikwajja era ne bategeeza nti ennaku z'omwezi zisenga 18 emikolo awo gigenda kuba nga ate gisekera ddala egyaki egyokuba nga ate bamukuba kadaali. Weewaawo waliwo omukyala avuddeyo ye mutawufu muzibu agamba nti naye sigenda kumuddira mu bigambo bye wabula ngenda kuba nga ate mukuwa omuwulirizeeko ate oluvannyuma nkutuuseeko omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan ng'agenda maaso okuba nga ate ye mulugunya ku bannayuganda okulemererwa okuba nga ate basanyukira ku bannaabwe wabula ne baagalanga okuba nga ate baboonoona obwonoonyi n'okubalimirira. Ate nkutuuseeko awo olw'omukyala omulala nga naye agenda maaso okuba nga ate ye mulugunya ku mukyalo n'avuddeyo agamba nti yazaalira Kyabazinga wa Busoga abaana okitegeera. Mukadde ke kamu ba social media in-laws bagenda maaso kubanga ate batandika okusekerera Queen Abenakyo nga bagamba mbu yali yeetega Kyabazinga naye tebyakwatayo simanya teyamulabawo biki naye nga kavere kakutusaako abantu bano mpolampola tugende maaso kubanga ate tunyumirwa ate nga bwe tuyiga. Omuwala Munyarwanda kyakubiri bamujja ku Speak Hotel Bagati mukazi gwo okumanya omanyira ne testa ze ba testing sanga bagenda okwebakako nze naziweereza mubadde Dubai in 2 weeks time nakakagoye akachempuko yambadde omusajja wo wa Lugambo olw'ogwowo zambo omusajja wo wa Lugambo buli kimu akinsindikira sente zange ze mubaddeko okiwulira ekisinga okunuma tosobola wakajja omanyira nadyo bali omukazi e Canada gwe wamuwuliddeko ng'ayogera ogwo bawulira banvuma kubanga bakimanyi who is me in Nadiope's life na biki bye mbakoledde nze maama w'abaana ba Nadiope nze bulamu bwe nze mukyala we owaddala kuba obozze n'olugezigezi lwo ng'otandika okuvuma abantu kabaka n'okuwasa abakazi baayagala okiwulira but alina okubawasa omukazi gw'osanzeewo muwe respect totandika kumuvuma okiwulira totandika kumuvuma omusajja ennyini gw'ogamba gw'okiraininga mbu simanyi gwe n'abagereka whatsoever the thing wuliriza omusajja agamba bamuforcinze bamuteddeko pressure ye takulinako kankubuulire kankwatulire okitegere takulinako omusajja si byaliko tomanyi myaka gye mbaddewo tomanyi lyembonyebonye naye tomanyi lyetuyise embuga otandika kumva ebintu ebyo byonna tebyandituuse wano we bituuse nze nabadde nasirikidde ebyange nga ndi eno saagala nakumanya nina obudde butono nnyo naye mukazi gwe bw'otandise okusindika abantu banvume weeraga mu sente zange mweweeragira Jofia babadde nga bakutwala ku KFC sente ani abadde nga aziweereza ye mwezimanyi baniisi bagaddaga bafuna za accident nga mbadde mbajjanjaba lwaki temuvaayo ne mwogera ebintu byonna bye mbadde mpeereza Nadiope asa gw'obadde obifuna gwe asa gw'obadde ofuna ebintu bino amasimu masaawa buli kimu ndekeki apart from sente kakati singa nkeera enkya nengatta nti kati zino sente zigenze kufaamu zino sente zibadde zigenda ku bulamu bwe zino sente zibadde nga zakulya zino sente zibadde nga zikola service ku bulamu bwe zino zibadde nga zigenda mu nnimiro ozirina zino z'amafuta imagine n'obwakabaka tebulina sente kambabuulire bantu naye nze nsirise ebyo byonna tebyandivuddeyo nsirise gwe oba bagenda kuwasa oba tebagenda kuwasa kimanye bajja kuteeka wali eringa kifaananyi mu lubiri omwami owange akomewo wanerada ne tutuule tutereere okiwulidde lekeraawo okummanyiira ebyo byokola mbu onvuma simanyi onnumisa nze ndi mugumu nnyo n'ekirala nze maama w'abaana ba Nadiope ekirinjawukanya n'omwami owange kuli bakufa twasayininga okiwulidde mu bulungi ne mu bubi kati bino is just a matter of time gw'obozze okusooka tolina sente omusajja tusobola mumentaininga asala enviiri za $5,000 masaaji wa $6,000 facial treatment za $5,000 every week kati gwe balamuze since 2015 up to today sente mmeka gwe Jofia zirina ozinzirise kyenjagala bwenkanya olina okimanya you have to recognize me I'm the first wife of Nadiope era nze mukyala wendi nnyo ate sirina wendaga ate nkyaliwo mwe abankisatisa mbu munkubira a British nationality tewali kigenda kuntuukako ne poliisi nagitegeezeza dda sorry star wange knows what is going on
tubalinze ku lunaku lwa mbaga. Okay, somebody's saying something about the Busoga queen. She is gorgeous. She is amazing. Nena nga mwe mubimanyi Ugandans tetwagaliza. Eba bana Uganda tulina ekinugunugu ekyo. Ani alitujjamu ogunugunugu. Omukazi yavuddeyo ne bampostinga kakyala kalungi kali so pretty, kali well composed, beautiful. And people have a lot of shit to say. Naye musobola okkerako ku makya ne baleeta omuntu nti mulungi nga ayi bannaye queen w'e Busoga, you know, hail the queen. Nedda. Now Ugandans, that's one thing. Tanzania mbamaze kambakwate kabana Uganda tulina ebinugunugu ebibi. Like tetwagaliza, we don't want to see people doing well. We don't want to see anyone progressing. We don't want to see anyone with nice things. Ugandans, I know, I just talked about them people, but I'm going to talk about Ugandans. No. Shit, they have bad hearts, like really bad hearts. I know that. You don't need to tell me. If you think Tanzanians can bash, Tanzanians try Ugandans. Ugandans, it's on another level. I mean, Tanzanians, they are still open up. They can still open up and like, but Ugandans will be straight up telling you. Nah, Ugandans is something else. No, the Busoga queen, she is so gorgeous. And let me tell you something. Move Busoga. One of you guys are always abusing the Sogis. The Sogis are beautiful. I tell the Sogis are sweet. Can't go get a Ugandan accent. The Sogis are sweet. Oh, hey, Mubuzeko. Mubuzeko abali bayiseyo naye bana Uganda mwine ekinugunugu ekyo era temwabuzeeko byakwogera kakazi bakakaleeta mu social media naye mukaliko Ugandans nkomaawo kuba mmwe bange naye banenge na back empadde Abatanzania naye kankomaawo. All right, before we sum it up, when an issue is brought to media, we talk about it. But before I go any further, I would love to send my apologies to the Busoga upon the shame that has been brought upon the kingdom and your king, and I hope we get more clarity about the situation. But let's get to it. So there is a lady who came out claiming that she needs justice after seeing the Busoga kingdom rejoicing upon seeing their future queen. She claims that she has been in a long-term relationship with the king. She claims that she has kids with the king. She claims that she has been financing the king, but by the time she got in a relationship with the king, she didn't know that he was a king. And she claims that this future queen of Busoga has been insulting her and abusing her. I have a few questions. Madam, when you got to know that this man was a king, what did you do about it? When you were in the labor ward pushing kids, what was running through your mind? You signed for a baby mama status and now you are mad that another woman is being wifed up. My ladies, at times it is very hard to defend you. You chose to keep quiet for all these years. Why are you coming out now? You claim that the queen has insulted you and abused you, but you have not presented any evidence of voice notes, a recorded phone call, or screenshots. And yes, the king has all the rights to have as many women as he wants, as long as he has one that is official. And you are probably mad that you're not the one who is official, because you claim that you want justice. But my question is, which justice do you want? If you are in position to finance a man, that means you are in position ×2 to take care of your own kids. If at all the story is true, it definitely sounds like a move of betrayal for a king to introduce another woman, yet there is a mother to his kids. But my lady, what did you expect? By financing a man, dating a man who is younger than you, giving a man kids when you don't have any status of a wife, what did you expect? At times, these things are too obvious and you make it almost impossible for us to defend you. Where should we start from? Because if you yourself, you did not value your life in the first place, who is going to value it? You are coming out today and you want justice. What justice do you need? So if you ever choose to be low-key or to keep quiet forever, because the cards were in your hands. And you are the one who chose the card of being a baby mama and not a wife. And now you are mad that this man
is introducing another woman that is not you. So you chose the man, but the man did not choose you. So my ladies, this should be an example on how to handle things. So the cards are always in your hands. It is you who chooses less or more. So don't be mad when another person chooses more when you chose less. Otherwise, you are going to end up very, very bitter human beings simply because of the bad life choices that you did. And you keep on blaming the public that, oh, I did not get justice, when you are the one who denied yourself justice in the first place. Benji bibaddewo yes wembuliddawo naye nga nakugambye ngera kubanga ate nkutusaako mpola byensobodde kubanga ate nkutusaako tukimanyi bunyo nti Friday wede omukramanyiddwa nga Geosteady yagenda maaso kubanga ate holdinga concert ye wali ku Hotel Africana era nga bulijjo omukyala amanyiddwa nga Mama So y'omu kwabo abaaliwo okusobola okubanga ate balaba nti tata So ekintu akyayadda mu maaso kubanga ssente eziba ziddawo abaana ekyo yabagamba nti ajja kubanga ate abeerawo oluberera wabula nga tujjukira nti olunaku lwe lumu omukramanyiddwa nga Morris Kiria wali ku Serena Hotel yali agenda maaso kubanga ate naye akikwasaganya era nga naye yajjuza bulungi nnyo nyini ddala weewaawo ku show y'omukramanyiddwa ku concert y'omukramanyiddwa nga Geosteady yaliko emivuyo miyitirivu era nga gino gyali wakati w'omukramanyiddwa nga Alienskin ne timu ye n'omukramanyiddwa nga MC Katsa omukramanyiddwa nga Geosteady avuddeyo olunaku olwaleero ne yeebaza abantu okusobola okuba nga ate bagenda mu concert ye wabula asabye baganda babiri banaga nti mwenna muli bakyali bange era muli baganda bange mbagala nnyo naye mugende maaso kubanga ate mutula mwesotinge mubeere nga ate mumalawo empalana zammwe eziri wakati wammwe kubanga kino kiswaza nnyo okubanga ate munange kyatuukawo ku lunaku lwange so ebyo tebyanyumira n'akamu n'akatono ddala ffenna abasinga obungi ensonga zino tuzimanyi gwe atazimanyi ziviiridde ddala wali eri ku show y'omukramanyiddwa nga Geosteady oluvannyuma lw'omukramanyiddwa nga MC Katso kubanga yali MC n'omukramanyiddwa nga DJ Nimrod ku mukolo guno nga bagenda maaso kubanga ate bagutambuza ssaawa ya Alienskin we yatuuka omukramanyiddwa nga MC Katsi n'abeera nga ate alemesa Alienskin okujja ku stage okuyimba era n'alemesa DJ we okubanga ate ateekayo ki ennyimba ze ng'agamba nti no wabula nga ye omukramanyiddwa nga DJ Nimrod yagenda maaso kubanga ate ayanjula omukramanyiddwa nga Alienskin abeere nga ajja ku stage afa bakule abantu omuziki ono yalaba guli gutyo n'akwata microphone n'agiganira n'atandika okukola awo obuntuntu obwaviirako ba bouncer oba abagoberezi ba Alienskin okubanga ate bava mu mbeera ne bamuyoolayoola ne bamusitula ne bamujja ku ki ne bamujja ku stage Alienskin n'ayingirawo n'agenda maaso kubanga ate ye ekintu akola ki akitambuza paka bwe yakiggala we yalina okukoma we yakoma n'abanga ate naye avaayo bwekyo bwe kyatambula weewaawo MC Kati tekyamuleka kyekimu era nga wenjogera yayongera okubanga ate ali obuwuka kalala nkoma gwe yalidde ku mulundi guno ono yaddukidde mu mbuga z'amateeka nabeera nga ate agula ku Alienskin omusango agamba nti ye ne ttiimu ye bagenda maaso okubanga ate bamuharasinga bamuyisa si bulungi so yabaguddeko dda emisango DJ Nimrod y'omu ku abagenze maaso kubanga ate bakola statement ku police wabula nga ate kirabika ebigambo byayogeddeyo tebisanyusizza mukramanyiddwa nga MC Kati era nga amugambye nti bulijjo manyi tuli ba Luganda naye okusinza ku statement gy'okoze omazeemu nnyo amaanyi weewaawo DJ Nimrod ayanukudde n'amutegeeza nti munange nze I only mind my business bw'atyo bw'ategeezeza abantu ab'enjawulo baavuddeyo ne bagenda maaso kubanga ate bareactinga ku nsonga eno omukyala amanyiddwa nga Flora owa Galaxy FM y'omu ku bareactinze ono yagenze maaso okubanga ate agamba nti toli mwangu watandikira ku madaala nga toyagala mukulu abeere nga ate ayitawo n'ogatulako n'ogekiikako kwegamba ng'okola obumbodiira bonna obukusobozesa okulaba nti Alienskin tayimba naye nga ddala lwaki ofaaki ate nga ye omukulu amanyiddwa nga White Benda yayingidde mu nsonga eno aga nti MC Kati nkwagala era olikyali wange ne Alienskin simwinaako tabu naye ku mulundi guno ekintu kyewakoze si kirungi ekyokubanga ate concert siyo naawe ozze buzzi kukola bakwadde mulimu ate omuyimbi azze ku listi kwali bamutaddeko ate gweoyagala mulemesa kugamba kiki wabadde ogezaako kubanga ate okola ki oyisaawo lwaki tewafudde kuki kube kukwatako olwokuba nti munaye gweoyina ensonga zo ekyo nakyo Waikibenda naye nakirekaawo ate nga omukulu yamanyiddwa nga Daginais ono ye yalidde buwuka n'agamba nti nze saagala jogo saagala kummanyira nze nsaidinga ne MC Kati
omusajja awaniridde music industry okumala ebbanga gw'oŋŋamba otya nti omujjo gw'okutuuka kwekyo naga ebyo bye mwakoze MC Kati nze mugezanga ne mubinkula mujja kutegeera Dagi Nice yani yatabuse n'agamba nti Alien Skin Kyovula ne Palaso yakola ki yamubutula nti tayina mpisa tayina kawawa kwegamba ye yagambye tayagala kumumanyira era alabira ddala nti ali omukulu amanyiddwa nga MC Kati yajogeddwa so ye asidinga nani ne MC Kati okitegeera Just know a lot transpired in my absence naye ng'ate nja kubanga ngezaako okunnyonnyola mpola asobola okuba ng'ate tukakinga up ya oyinza okuba nga oli eyo olaba ekintu kitrendinga naye nga tumanyi kyavudde ku ki kyatusewo kitya kyagenze kitya anyways kambere ng'ate ntuuka ku nsonga y'omukyala amanyiddwa nga Kalonji Shiba omukyala ono yaliko awo mu district eya Arua ng'agenda maaso okuba ng'ate aperforminga ne bagenda maaso okuba ng'ate bamubbako essimu era nga yavaayo n'agamba nti banaye banzibyeko essimu naye bw'omumanyi nti gwagirina ogirabyeko girete wano nja kubanga ate nkwayo ku kirabo munange ebintu byagenda maaso kubanga ate biwanvuwa tuba tuli awo nezireeta omukulu amanyiddwa nga Prince muko omukyala amanyiddwa nga King Hasofa n'abeera nga ate asookera ddala okwetondera Shiba ne ttiimu ye ng'abagamba nti banange mutusonyiwe mu Arua nga tetulina mizebu egityo tetulina mpisa nvundu naye nze ngenda kugezaako okulaba nga essimu ya Shiba ekola ki erabika kubanga ninamuko waneeno ku connections esimu ino kubanga ekola ki erabika after some time omuntu yomu n'avaayo n'agenda maaso kubanga ate agamba nti banaye abantu balwa mwebale esimu nakoze ki nagifunye era nakoze bukubira okulaba nti ekola ki erabika kino nno tekyasanyusizza ttiimu Shiba nga bagamba nti ono yeetadde bwete esimu butaala naye ebintu bino yadde tabinaamu mukono lwaki ye abyenyigiddemu nga ate twamusabye bingi ebyagenze maaso kubanga ate byogerwa ne ba social media in-laws omugambo ne batandika gubega nga yebaguteeka wali amu yagambye nti omwami ono nfaayo gyafaayo ng'ate akimanyi tuyinayo kabbato ke twetaaga kalina okubaawo lwaki tulaga nti afaayo nnyo ku Shiba essaawa eno yandibanga oba yeyasetinze ababbi essimu tabanga akiyinamu omukono bingi byayogeddwa naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Rita ng'ono dansa mulambira ate nga azinira nnyo Shiba tukimanyi bungi nti Shiba mukama we era nga twamulaba nga amuyirawo kawo omubiri olwa Spice Diana okuba nga ate amutwala mu mbuga z'amateeka n'amutwalako naawe mu kkomera n'asulayo kakati nno avudde n'agenda maaso okuba nga ate aga nti Prince nkuyisa emirundi emeka anyways abengera okuba nga ate nkulekerawo kansaba oyo atakumira mpeera agira akunkumira ng'ate bwenjigoba bwenkuŋŋaanya ebirala mbere ng'ate mbikutuusako obulambalamba oyongere okunnyonnyoka biki byennyini bigenda maaso mu ggwanga lyettu Uganda. Thank you for watching. Beera bulungi weeraba. Hi, greetings from Arua. I am in Arua, in my village. We've been having a memorial for my memorial service for my dad, and I have come here with deepest apologies to Shiba and her team. I heard that her phone was stolen on stage last night in Arua. That shouldn't have happened. That does not happen in Arua because we are Lugbara people. We are love. We share love, not hatred. This city is made of love. Please, Shiba and your team and the affected people, we're really sorry. I pledge to do my best to try and recover that phone. I know I can make some calls and pull some strings to make sure that phone gets back to the owner safely. We do apologize, and I apologize to the world and the affected people on behalf of Lubara people. Sometimes some bad things happen in situations. Some good people do bad things, and sometimes among good people there are bad people. But that does not reflect who we are as a Lubara community and the people. I am sorry, but I promise we are going to recover that phone and get it back to the rightful owner. Thank you for a good show in Shiba. Arua still loves you. Thank you. Hi guys, banangi muje bali kujuna je mutusake ngala manya ni dogozi nze Rita Dansala. I'm here to clarify about my boss's phone. Eyabadde ebbibwa nga tuli Arua. Esimu eyo yabbibwa tuli ku stage. Our driver yali agiyina nga ali mu kufuna content. Then omubbi n'agigrabbing anadduka. Tumanya tutya nti bagigrabbinze. Yajja n'akuba mukama wange akamba nti simu bagibbi. Era ka video mwakalabanga ka security nze everywhere nga abagamba bananga abantu abatutte esimu yange wana Arua mbasaba mugikomyeyo ngenda kuwaayo ekirawo.
So we twava ku show ne tugenda ku police ne tu reporting omusango ogera gye guli ne tufunayo n'abantu abalala abasobola okutuyamba komanya ekifunga obo okigenze mama bakagezi munyo baayo ne batugamba nedda enkya musobola okugifuna naye nga tiimu tetudde buli omu akola kyasobola manager dirisa akubya amasimu ne Jesse yennyini driver gwe babbako esimu nga tetutudde naye nga feedback gye bali mu kutuwa batulaga eri positive esimu tugenda kola ki tugenda kugifuna Jesse sigala n'abantu bano tusobola okufuna esimu era Jesse nga asigala naye nga tuvuddewo ng'olwedde tuli kushua tesimu tugenda kukola ki tugenda kugifuna zabadde saawo nga 2 zigenda mu 3 nga bajjesa atukubira atugamba esimu akoze eki akifunye kati tuba tuyitaayita ku mitimbagano obutambi buyitingana twaka video nti Mr. Prince ayogera ye yatuyambye okufuna ki esimu. Okay, we were shocked. Tugamba yi kijja kitya. Esimu Mr. Prince atuyambye atya. You know, omanya kubanga mubonye okuva ekiro we mwamaze show mpaka emufunye esimu nga tetunawulirako ku linnya lya Mr. Prince nti agenda kubayamba. Ne mugifuna, then after all ku mitimbagano everyone is talking about Mr. Prince ayambye Shiba Kalungi okufuna esimu. Guys, yakoze obulungi akola ki asiimiwa. But where and how did you help Team Shiba okufuna esimu back? Kubanga bikitya. Kubanga buli kimu twavuddewo sente bazikuwadde ze baasabye $1.5 ozibawadde ne bakuwa esimu. Omukulu Mr. Prince ajiddewo okutuyamba okufuna esimu. Kuba ekisinze nze okunnuma ngaaze. Mwana nze saagala nnyo bantu bali fake. Saagala nnyo muntu atwala oba nkiyite buyinza. I'm like, why would you take some people's flowers nga tobikoleredde? Nina kyesitategeera. Naye Jesse mu kunnyonnyorwake ate ye agamba we yamaze okufuna essimu emotoka ne parkinga baba bakyali awo emotoka ya Kruger nejja omwami Prince n'avaayo. Kati I'm like, we are like, omukulu Prince ajirawa mu musage eno ajirawa. Yo, we did each and everything to get back that phone. We as we. Like how? Then Mr. Prince Jesse agamba wamugambye toyagala kuluzinga linnya lyo. You don't want to lose your name. I'm like, how? Ebuuza esente tewaziwaddeyo. Mr. Prince yakugambye towaayo sente bireke esimu bagikuddize mu bwereere awo omuntu aba akuyambye. Naye nze omuntu akutte sente zange nenzikuwa nonule ekyange ozze ku lasti ate ogamba erinnya toyagala lifa litya. Mr. Prince yakulira ababbi byaluwa ye kamanda yategedde atya nti essimu bagibbi. Okayinza otegeera kubanga wa mu kitundu amawulire gasobola circulatinga n'awulira nti essimu y'omuyimbi gundi bagibbi. Kati bwaki oba okulembeza nti toyagala linnya eryonooneke? How? Oyina ekikyamu ky'okoze erinnya eryo. You know, guys, there is something I'm not getting here. At the end of that day, people are saying it's a stunt. No. Mr. Prince, woba oyina kye wakoze essimu okutuddizibwa with due respect as a retired dancer mukwano. Nkwebaza on behalf of Team Shiba. Weebale nnyo taata, weebalire ddala. Kibadde kinnumye nnyo okulaba nga ebimuli babiwadde omuntu omulala nti ye yakoze nnyo. Ebimuli ebigwana Mr. Dirisa, ebigwana Kamara, ebigwana Jesse yennyini, ebigwana omuyimbi yennyini kuba ye yakutte sente ze n'akola ki n'aziwaayo bamuddize essimu. Ebigwana driver, ebigwana nze
ebimuli ebigwana nze omuntu omulala yafunye ebimuli yatuyambye okufuna essimu. Hell no. Wow. Kola obulungi asiimibwa bibyange. See ya 15th in a week yenyini. Shiba Kalungi, all the best. Cindy Ella, all the best. My number is Shenunji. Yeah. You're just bringing. Yeah.